Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi kulikeeyo mu baby bump reveal yannabakyala w'okumutala guno akaana tukashi mwebale kujja kuwagira mwebale omukwano ogwo mwebale kubeerawo mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkrumah Road Suite M663 ogamba otya Lady Maria kansubira oli bulungi. Story yange ekwatagana ku bakyala. Obulamu bwange nnaakaagala abakyala babiri bokka mu myaka gyange gye nnina egiwererako ddala egy'obukulu. Naye abakyala bano ababiri be bandeetedde ate okwagala okukyawa ekitonde ekikazi okutuuka okuba nti nnyinza obutaddamu byesembereza obulamu bwange bwonna. Abantu abo ababiri bampisizza bubi obulamu bwange nti essaawa eno omukyala omulala gwe mbandabye ankola akantu katono nnyo akeefaananyiriza bali ke baakola n'embeera triggered. Asooka yali maama wa mwana wange, namutikka ne mmuleeta atandika okukola ng'obulamu bwe bubeera ennaku zino. Namufunira ennyumba mwe yatandika okuba ng'akolera. Yakolayo emyezi 3 gyokka n'atoloka. Bw'atoloka nze yantegeeza wayiseewo ennaku 3 okuva lwe yatoloka, naye nga mwezi ennaku 3 yali abeera wa musajja. Omuwala oyo nno ekyamuleetera okutoloka okuva mu nnyumba mwe yali abeera byali bigurupu by'abakyala, era yatandika okubeera ng'abeera mu bed space omwo naye nga namwo era tasulamu. Leero asuze wa musajja ono, enkya asuze wa musajja mulala. Kye simanyi oba yali avuga gwa nsimbi oba gwali gwa bwereere, ebyo Mukama yamanyi. Naye kyampisaamu bubi olw'okuba nti nali namwagala kuva buto, naye ate tekyammenya nnyo. Ate era ensonga y'oyo okusinga si yendeese wano kuba nasalawo ne mwesonyiwa ne mu blockinga. Ekirungi yali yambeera wala, ekyo nakita ne nkireka ne kiyita. Naye bwe wayita akabanga ng'omwaka gumu mulamba kuba nasooka ne neewa obudde mala okutereera nafuna omuwala omulala. Lady Maria omwana omuwala oli yanneerabiza ennaku ya byonna bye nali mpiseemu, yanjagala era nange ne mwagala. Yalina history we emabega ebintu bye yayitamu ng'omwana omuwala ng'akula, naye saabifaako, saabitwala nnyo nga nsonga kubanga ekimu ku bintu ebyansanyusanga bye biki bye yakolanga ng'ali nange era nenjagala gye yalinga njagalamu. Kale nga past we talina walina kuyingirira mu bulamu bupya buno bwe twali tufunye. Naye ate oluvannyuma natuuka ekiseera ne nkyejjusa nti kyali kinneetaagisa obuta ignoringa past ya mukyalo ono, kuba ebiseera ebisinga abantu tebakyuka, embeera zaabwe zisigala nga ze zimu. Natuuka ekiseera ne nkyejjusa naye nga sinnakyejjusa ko kunjagala yanjagala era yanneerabiza maama w'omwana wange. Maama w'omwana wange oyo yali yakola ebintuntu ebiwerako nno, naye nasooka ne ngumiikiriza engeri gye ndi nti ze nali namugya Uganda naye nina okufaayo. Namufunira omulimu n'atoloka yongera bwe nagambye. Bwe yayingira mu bed space ne ntandika ozisasula ne ssente ezinoonya omulimu nze nazimuwanga, ate nga n'okumulabirira era namulabiriranga newankubadde yabeeranga alina emirimu gy'akola. Naye era tekyamuloberanga kugenda n'asulanga eyo mu butanda bw'abasajja abalala buli kaseera. Owulira leero yabadde kyendi, luli yabadde kyendi, ate nga munnange mu ngeri emu oba endala namanyanga. Kati bwe nafuna ono mu mazima nalaba sirina kyemmanja nsi. Lady Maria nayagala nnyo omukyalo ono, buli kye waliise red flag kye nalaba nakignoringa. Ekikulu yagenda n'asooka n'asula mu mukwano ne mwagala bulungi ne ntereera. Kati buli red flag nagirabanga ne ngiyisaako amaaso. There's this one time lwe nalaba message ya Guy mu ssimu ye ng'amugamba yali amusubwa n'ebigambo ebirala ebyali tebijja, naye ate nabireka ne ngamba naakamufuna. Mba naakamufuna, of course nsanze mu bulamu bwe muteekwa okuba mubaddemukko ku bantu abalala abatagenda kugenderawo mulundi gumu. Ebyo byonna nabireka. Nze gwolaba nali sinabafuna wadde driving permit, naye ye namuprocessinga driving permit ne mugulira n'emmotoka. Olw'ensonga emirimu gye yali akola nali ndabanga kamama kabonaabona nnyo okubeera ku public transport. Lady Maria omukyalo ono nno yammenya nnyo ddala. Nabeeranga naye nze ng'ebizibu bya famire y'ebizibu byange, naye nze ebizibu bya famire yange tebyabanga bizibu bye. Omukyalo ono yali yazaalako ng'alina omwana, naye natuuka ekiseera ne mpulira nga ntamiddwa ekigambo ekiyitibwa abakazi abazaalako newankubadde nange nazaalako. Naye
abakazi abazaddeko abasinga tebatwagala nti batwagala bya laavu, batwagala lwa responsibilities ze tusobola okutuukiriza ne batutikka n'obuvunaanyizibwa obutali bwaffe. Naye bw'oba omuntu omwagalirako ekimusanyusa ng'oyo yabeera omwana we. Naye ate ekinyiizaamu nti abakyala basigala ba double dealers, ayagala ali ewuwo ali ne wa taata w'omwana. Bw'otuuka ekiseera n'omugamba munnange ekintu ekyo nze kimmalako emirembe kantwala obuvunaanyizibwa bwonna mbwetikke, era asigala akukuta ng'ajja ssente ewa taata w'omwana. Omukyala ono yalinga ayagala nnyo ebintu by'okucakala ng'ayonoonerayo nnyo ssente, ebintu by'okkuba ekibaala ebyo nga bimukolera. Naye namutuuzanga wansi ne mugamba naye olaba olw'olumu si kibi naye kya buli kaseera tekijja. Walibadde okendeezaamu biseera ebimu yawuliranga ebimu teyawuliranga. Olunaku lumu yatuuka n'okuŋŋamba nti naye nkubuulire, nze nga mu bulamu bwange saagalamu taata wange, njagalamu omusajja wange. Ebyo ebintu by'okumbuulirira bye walibadde olekayo. Omuwala oli yankola ebintu bingi, namukolera buli kimu kye wali agadde okukolera omuntu gw'oyagala ate nga naawe akusanyusa. Nange nakolanga bingi musanyuse, naye nakomekkerera nga ndiddemu olukwe ate era nga ndetedde okwetamu ekitonde ekikyamu. Omukyala oyo alina ebiseera bye yabeerangamu ng'okuba essimu n'atakukwata ate era n'atakuddira. Ekyo si kyokka, nga wabeerawo ebiseera bya going off the grid completely. Olunaku lumu yali agenze mu kibaala ng'ayina we yalesse ensawo ye, negenda ne ngimupikingirawo ngitwale ngidropping off. Nakemewa okkebera mu nsawo eyo era mwe nagwira kapapula n'ebirala bye nagenda neetinkulamu kubanga mwalimu essimu. Natwala obudde nagenda okukizuula ng'alina akazigo ke yapangisa era nga bye yafuluma nga munnaagenda kukola yalinga tagenda kukola. Yavuga nga n'agenda gye yagendanga yonna naye yasibirangako akazigo ke yali yapangisa, nga mu kazigo omwo mwe baamusasulanga awerekereko abaami ennyamwezi era yabeerangamu n'abawera. Era ng'ekituufu kye nazuula ku olwo kyali nti omwagalwa wange gwe nali njagadde n'obulamu bwange bwonna, omulimu gwe gwali omukulu, kwali kwesa mweso gwa nsimbi. Bwe mmala okulaba ebintu ebyo omukyala yampeereza message n'aŋŋamba ndowooza kati oli musanyufu era byonna bye badde onoonye obirabye si kyo. Teyalinaamu remorse wadde okwejjusa okutono ennyo. Ennyumba mwe twali tusula nali ngisasula yali yakakadde kamu n'ekitundu, naye kyewuunyisa yalina ate n'omusajja omulala gwe yajjangako ssente emitwalo 80 ng'amulimba nti asasula nnyumba. Nze golaba nali mulabirira in everything, nga n'omwana we muwa upkeep buli mwezi, nga naye makinga sure nti talaakinga buli kye yeetaaga akirina, era ssente yiye yalinga yiye ng'omukyala, naye omukyala yambitrayinga. Omusajja atali omu, abasajja baawerera ddala be nnamanyako be yagendanga nabo ennyamwezi ne mpulira nga antuuse. Tolaba wadde nali namugulira emmotoka naye ebiseera ebisinga era ezize tezaabangawo ng'era nayo ngiguliramu amafuta. Naye natuuka ekiseera ne nfuna conclusion egamba nti omukyala yenna bw'abanga yaliidinga ekintu kiba kiheadinga for disaster, kubanga bo bakolera around emotions. Era kampani ezo bw'ozeegendereza naddala ezitalimu mukono gwonna ogw'abasajja zibeera zikurambulinga, naddala omukazi nga teyabuulirirwa oba nga talina bulungi magezi gasobola kuddukanya bizinensi. Lady Mary omwaka omulamba guno oguyise omukyala yammenya nnyo oyo nti before nga sinnamufuna in between awo waliwo abantu abalala nga babiri be nali njogera nabo, naye bwe nasalawo nsetolinge naye nabeesala kuba nali njagala nsetolinge, naye yankutula ne ntuuka ekiseera nga obulamu bwange tebwetaaga kusembererwa kintu kiyitibwa kitonde kikazi. Ne bwe neewalirizanga ne nsalawo ntandika okudeetinga nina obuzibu kasita omukyala atandika ebintu oli bye yakolanga kumyutinga, tebakwata masimu, bw'aba takutte yesitsoke naye tazza ssimu, takkiriza nti wamukubiddeko, yeefuula nga atamanyi kikyoyogerako. Ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo binzizaayo ddala mu kaseera k'ebintu omukyala oli bye yakolanga. Awo ne nkomekerera nga gwe nkubulookinze obutaddamu kwesembereza kuba mmanya naawe ofaanana kye kimu n'oli. Bannange mulimu ne gw'olaba ng'olaba omuwala abadde akwagadde naye n'akola ekintu kitono nnyo nekintriggeringa. Nzizamu ne ndabira ddala nga naye agenda kumpisa mu bulumi bwe bumu bwe mbaddemu, naye ne nkomekerera nga mudduse. Lady Maria nja kufiirwa omukyala omulungi olwa ffiya eyo gye nnina. Nkole ntya? Nsaba abawuliriza abo bampe ku magezi. Nkole ntya okuva mu eyo embeera kubanga ga amazima amatuufu wayiseewo kati omwaka mulamba n'ekitundu, naye embeera yange ekyagaanya okukyukako wadde okutereera. Netaaga time mala okuhiringa. Nkole ntya? Ye
will there ever be a time and I heal bino byonna ne mbivaako ne mbeera nga sikyalowooza ex oyo bye yankola ne nsobola okutunuulira omuntu mu light ya kikyali ate nera ne nteekawo room ya mistakes nti omuntu asobya omuntu akola ensobi zibeerawo naye simanyi ngeri yakwawula ki ono kyaba mpisizaamu ne sikigattako bino ebizze binkolebwa emabega nsaba bampe ku magezi bw'atyo nno omwana attu oyo ow'obulenzi bw'asobeddwa ng'asaba mumwe ku magezi akola atya okuzza ebintu mu nteeko era akola atya okusobola okwagala gw'anaabayagadde nga tamukompeyarinze na muntu gwe yalina. Sigadde ndi Lady Maria, your voice maestro. Mbagala nnyo mubeere bulungi. Bye.